kwata emmotoka yaffe gye twakusondera ogituddize. Wajja oli munaku ensi n'ekuyamba ne bakusondera n'akamotoka. Leeta emmotoka yaffe. Tetujja kugulira emmotoka yaffe ate omala otujolonge. Gwesebo tukujjukiza nti twakusondera emmotoka. Salawo akamotoka ke bakusondera obulamu bwonna olina bwazigizaga olina tugabane. Seeka Kiti tasabangako ndiga yonna mmotoka. Endiga zezeeko baana nga zisinika manyo Seeka tumwagadde nnyo tumuwe ebirabo. Yabibasabako oluvannyuma lw'endiga okwekobaana ne zimuleetera ekimotoka ekifu kye baleeta. Mu bimmotoka zonna ekyo ky'ekimotoka kye mwajja nakyo. Kati n'abasiraamu beekobaanye ne bafuna emmotoka yiyo gye bayita emmotoka TX ne number plate ziri wali eringenda kuzibalaga. Yiyo mpya ebisumuluzo biibino bintu si byakwesudiya. Muddamu ne mutusinikirako amannyo mbusimanya maamu ekimotoka. Mujja mu kinoni ate omugana tugenda kisuula mu mwala gwe bwayise. Kamaleno gibagulirawo ko mugirabe. Mwizoloza byakwesudiya nsanza emmotoka biki. Yiyo gye bayita emmotoka. Kati muddamu ne musiriwala mbusimanya biki mwamu emmotoka musimanya biki abeetondere. Seeka Kiti temwamu wa mmotoka kwogera ayogere bye mwagala. Ayina kwogera mazima, ayina kwogera busiraamu kye bugamba. Ekituufu kiri nti ekyokugenda enamugongo ne mulamaga bya kisiru byambwa. Muloza fete tulina basiraamu baafa ne baafa lwaki bye baafa baafiira byabwe fete bitukwatako. Singa kyandibadde bwe kitu twandibadde tugenda emakka naffe ne tulamaga nga tugenze ku lwaba Abubakali ne tubasaba ebintu. Oli ku kibumbe mwaba akiteekawo ngawe mwakireko mwaka guli we mukisangawo ate nga muddanga mukisinza ate nga babagambako nga mwekaza. Singa byabadde byamagezi temwandiyombye. Ne olwokuba na mukimanyi bya kisiru ne mutandika okuyomba. Kati Seeka Kiti tugenda mu emmotoka yiyo TX era ali mu kujja kati ne number plate we ziri awo. Temuddamu ne mutwasamira evani kadi nayo mmotoka. Ekyo nayo bakiyita kimotoka gasiya. Bwebagamba emmotoka ne mutuwa omuzino era twetegereza ne tulaba nti Abannayuganda muli banaku nnyo ekigenze wala. Mwetaaga okukola nnyo olugira nga musinika amanyi mpusimanyi omukulembezi yatusibyeko obwavu. Silivia Autoparts n'atusonyiwa tuli basanyufu nnyo ku kye wakola naye ate tuli banyivu erudda ku bantu abamu. Era endiga mwekuŋŋaanye ebiriga embuzi embizi mwene. Okusinziira ku bukambwe bwe mwayolesezza nga mubanja emmotoka ya Sheikh Kiti gye mwamusondera kigambibwa mbu abasiraamu bandibeera nga beekozeemu omulimu nabo ne bamugulira emmotoka empya ate esingako kweri eri gye bamugulira ali Vanguard eno bwe bamugulidde TX. Mujja kunsonyiwamukko olw'eddoboozi kasenyiga kali mu kubeera nga kantwala si bulungi. Nze ne senyiga kati ennaku zino tuli tuti. Nze ne senyiga yanneefunidde. Senyiga ali yagamba bannembu nze ne SMX tuli tuti. Nze ne SMX tuli tuti. Kati mwana wattu ne woolaba nsoundinga bwentyo naye njagala nkuwa akatambi kanene okawulirize bulungi okuva gye katandikira paka gye kaggwera okusinziira ku bintu gye byatandikidde ne wa gye bikomekeredde. Ensonga za Sheikh Kiti zikyakutte wansi ne waggulu. Buli omu atokomoka mugambo gw'asanze, buli omu ayogera kino ky'asanze. Ne mu byonna sofa wano we tuyimiridde. Message noba ne mukola videos nyenje mpitirivu zitambula no ku TikTok. Ky'amazima abasiraamu wano tulimbyemu. Kyatandika ddi nti ky'amazima wamutandika okuwa omuntu mugenda kumulangira nga bulangizi bwe muti obusiraamu bwo kyebulagira. Mwenna mwagala tuproving nti Seeka mwabamu emmotoka mwenna mwamusondera. Kyemugamba ebirungi byonna byazzenga akola. Kino kimenyawo buli kimu kyali akoze ekirungi. Bwe Obuyisiraamu bwe mugamba. Abasiraamu mulimbyemu waneeno. Buli yakoze video ng'oli musiraamu ng'obanja Seeka emmotoka wano olimbyemu. Ekyo kimu. Ekyokubiri Seeka yagenze n'agamba nti ky'amazima abantu basinze mu Seeka tukolayo video n'emu nga weetonda. Seeka kye wayogedde kyonna kituufu. Omuntu ogenda otya n'osinza ebibumbe ky'amazima nga wano service zibeerawo ne mugana okujja. Baseeka ne bakola live ez'amaanyi ne bagamba banne mujje tusomese ku Bisiraamu. Omusiraamu n'agamba nze tombuulira. Nosanga live Seeka ali mu kubuulira, Seeka ali mu kuyigiriza ku Bisiraamu bonna nga kuliko abantu 10, kuliko abantu 3, kuliko abantu 5. Neno osanga mbolo mu mananga yajjuza dda. Abasiraamu bali kuli, abakatoliki bali kuli, abakristaayo bali kuli, mwenna abalokole nga muli kuli.
omulokole nakula live nga kyecha mazima bana mujje tusinze Katonda olw'ebyo byakoze ebirungi amazima ga Katonda ne mugano okujja oŋŋamba otya ku lunaku olw'okulamagambo n'ogenda n'osinza ebibumbe yes abajulizi kituufu tubasiima nti kyekyamazima twali badde nga tujjukira bujjukizi lunaku lwe luno lunaku lwaffe abajulizi lwe baafiirira kyemugamba abajulizi be basinga Katonda yatufiirira bibi byaffe byonna bye twali tukoze be basinga oli n'akikwatako naye bye n'abakatuli kyabamu nga bagamba nti banange Bikira Maria bamulabye nga bafukamira wansi ne bamukubira baayi nga n'okujja mu kyaki temusobola kujja n'okujja mizikiti nga temusobola kujja kali mbuye essaawa mukoze video nti mulaga nti bannange Yesu Katonda Mukama Katonda azuukidde azze saka teyabadde mulimba naawe teyabadde mulimba saka abadde mutuufu emirundi 10 ne musinze ebibumbe kulwaki we bakola gundi nga sawa yakuyigiriza ku Buisiraamu temwatendinga kuba n'abasiraamu babaddeyo mu kulamaga kulwaki tebatendinga omusumba n'abuulira n'akaaba n'agamba bannange leero olunaku mugenda kujja mujje mu fellowship mujje mu evening service mujje mu main service nga tewali abaana abalokole bakola live nosanga kuliko abantu 3 bana 5 telyagala kumanya buli omu agenda scrolling agenda ne kati mbosaawa buli omu agenza asinze ebibumbe Katonda Mukama oli mulungi otuukiridde kati ngoloza Katonda asobola okujja ebyaddala omusajja mumuliko mumujjongera abavuma abakola video bannange ne wano video ebanga ya buseegu live muzibeerako paka kuwulira bubi nate ebintu bya Katonda temubyenyigiramu wabula mulinda biri ebyamalala bwe binajja kukola video nti banange nange nabadde namugongo nakutte ku kibumbe Mukama yeebale ngato navuma seeka gwe soko owulirize soko olabe nze mbadde ntya mwewuza seeka yavudde waggulu n'akyogera boogezi anyway assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mubeere bulungi naye mweddeko bantu mmwe okitegeera